njagala okuleeta okulamusa okuvudde eri ekibiina ky'enkulembera ekya Conservative Party. Kintumye okusooka okwebaza ennyo ekibiina kya NUP leadership, mwebale nnyo kutulaga timusobola okutukulembera. Era ne baŋŋamba nti nno okusinziira ku biri mu ddiiro ekiseera kituuse twekumeekume tulwanire wamu. Ne bagamba nti nno for example ebibiina by'obufuzi kaakati tebikkirizibwa kuba nkuŋŋaana, tebikkirizibwa kwekalakaasa, ng'ate Constitutional Court yakamala okusalawo ng'egamba nti poliisi terina buyinza kuziyiza muntu yenna kwekalakaasa oba okuba olukiiko kasita etegeezebwako. Ate era nga Constitutional Court neeyongerako ng'egamba nti as if that was not enough, Article 92 egamba Parliament tekkirizibwenga kusaawo tteeka ddala lizaawo liri eribadde nullified. Kitegeeza ab'ebibiina muli free ng'endogoyi. Ekyo kiba kitegeeza nti ssebo Mr. President Oweekitiibwa Kyagulanyi, kiseera kituuse mmwe nga baliida baffe mu Parliament mukulembere omumuli ogututuusa okukolera awamu. Nindiridde olumu era nga tuli ready muyite olukiiko lwa bonna mu Kampala public rally ebibiina byonna nga weebiri tubalage ekye tuli mu nsi eno. Ekintu ekirala ate nga nakyo kikulu ssebo yogedde ku buli bw'enguzi mu sekendi ngamba bwe nti Uganda lyemu ku mawanga amali g'enguzi kayingo. Bwe tuba nga tunaalwanyisa obuli bw'enguzi twetaaga okukyusa ku governance, twetaaga enfuga ya federo ewa ebitundu ebinene obuyinza okulwanyisa obw'enguzi. Kalangala district tesobola kulwanyisa State House nguzi nti erwanyise obuli bw'enguzi mu State House. Acholi esobola, Buganda esobola, Busoga esobola. Kitegeeza you need some autonomy to muscle out the dictator and the corrupt people. Nekisemberayo ddala ate nga kikulu. Natunuulidde ekigambo kino ekya Dr. Kizza Besigye. Bannayuganda mwenna naddala ebibiina by'obufuzi ebiri wano mwebale kuvaayo mulwanire omwana wa Uganda oyo. Dr. Kizza Besigye tumufiiriddeko ku bigambo bino ebiriwo ng'ali mu kkomera lwa nsonga nti myaka 2 alemedde ku nsonga y'okulwanira eddembe ly'Abannayuganda persistently. Teri asobola kulwana n'awa olutalo lwa kulwanira eddembe ly'obuntu. Teri asobola kuwangula kulwanira eddembe nga talemera ku nsonga. Ensonga lwaki up to now after so many years abantu nga King Junior, Nelson Mandela, Walter Waganda bakyali kumibwa gy'abantu kubanga balina chapter ku nsonga. Ekitemberayo ddala kyendowooza nze mbadde ndowooza nti ssebo President Kyagulanyi kyotulaze ffe ng'ab'ebibiina tukisiimye nnyo. Era nsaba mu maaso wonna gulawo oluggi lw'okukolagana naffe awamu tufunewo ebimu ebitugatta naddala nga tuli migwa gya Museveni. Otherwise Museveni mulwanyisa ng'oli single-handed you cannot go very. Njagala okuwoninga President Museveni nti the time is now ategeere nti eggwanga lino si lirye. Bannayuganda baddembe okwekalakaasa nga bawakanya enfuga bbi eri omnipotent dictator. Teyanziza katudde wa Honorable Saddam Gaira. Bade manyi Honorable Kyamuza ajja twogereramu ku Ludicha naye kale.